Abasebo ne bannyabo kitalo nnyo, kitalo ddala ekyamwanyi naffe Asiya. Kitalo tusaba Mukama Katonda amulamuze kisa n'ab'omunju ye bonna, abakakkanye era abagumye. Naye okubika Asiya bambi twamaze kukakasa, ne tukakasa nti Asiya afudde era nga n'obujulizi tukola ki? N'obujulizi tubuyina. Kati mu kiseera kino waliwo abantu abali mu kubika Evelyn Lagu. Njagala kutwala mu kisa guno okubategeeza nti Evelyn Lagu mulamu wali newankubadde mulwadde, era ffenna tukimanyi nti ebbanga lino lyonna abadde mulwadde, naye Evelyn Lagu tannafa. So walaba vidiyo nga zino nga zitambula mumubika kimumalamu amaanyi bambi. Omuntu yandibadde agezaako okuddamu okulwana akomyewo obulamu bwe, kimumalamu amaanyi. Tubanga abantu abamwagala okukola ki? Okubeera ng'afa. So kitalo nnyo kya Asiya ne Evelyn Lagu akyali mulamu. Nsaba osharinga vidiyo eno etuuke ku bantu bonna, kuba kati vidiyo ziri mu kutambula ku social media kwonna nti Lagu yafudde naye mulamu waali. Mwebale nnyo. Mwasuze mutya basebo ne bannyabo? Kansubire muli bulungi. Amawulire si malungi, mawulire gannako. Twaviiriddwa ku muganda waffe, mukwano gw'abangi mwannyinaze, ate era ng'abadde omusanyusa biseera ebisinga ku intaneti wano. Asiya taweza na nnaku 3 nga mulwadde, naye era Omukama amujjudde n'amutwala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusaba omwoyo Omukama agulamuze kisa. Kino kituwa kyakuyiga kife nga ffe abali ku social media wano. Ndaba bangi nga mwewanika olw'akafolongi wafunako akatono. Olowooza oli wakabi nnyo. Nodda abantu nwandiko bavuma, nodda ku bantu nwandiko bateeka mu mbeera etali ya buntu, nodda ku bantu n'obalengeza ekitali kirungi. Asiya talina gwavumye ku intaneti kuno, talina n'omu gwavudde, talina n'omu gwalumizza, wabula abadde atusesa ebiseera ebisinga. Wekiba nti Mukama amutudde bwe taweza na nnaku 3, golowooza gwani alowooza nti liwa kitalo nnyo era togambwako? Nsaba tube bakkakkamu, tomanya lunaku kiri ogenda. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti takiwa nti waba avudde mu swala ng'amaliriza eswala ye okukyuka okudda ku mukono ogwa ddyo, takiwa nti asobola okudda, oba takinaako nti is an affirmation nti asobola okudda ku mukono ogwa kkono. Omukama wabasazeewo kutwala ku ssaawa yonna. So wandyagadde gw'ojjukira otya ng'omuntu yayisaamu nnyo abantu amaaso, ensi n'ensi ekungubagidde Asiya essaawa eno, ng'osuubidde maama taata ow'ekitalo, olowooza ani agenda okukuziika? Njagala okujjukiza nti mu kujja ku nsi kuno baakunaaza, era ne w'oliba ovaako bajja kukunaaza. Tolowooza nti oli wa kitalo nnyo. Nsaba okkakkane wanga abantu kitiibwa kibasaana, ate oleme kumira malala. Ne by'ofunye Mungu asobitwala enkya ne biggwaawo. Saagala kulandaga genda wala. Omukama bankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just remember the day I met Asiya, and then we did some videos. Then some people said, Rachokola noyo Asiya mlalu. Now ugenda fuka mawube. In my heart, I just felt so bad. Munda mulira nachukolera videos ezenjawo. Nengamba, she is a fellow human like us. Tuwalo chinto chiri reversible. Necho techari reversible. Ugama nti noba yali tali bulungi mundowooza nga ffe. But tubeera n'abantu nga kye tulina okukola kiri kimu, kubasanyusa. Nga tulina kirala kye tulina just kubeerawo mu bulamu bwabwe ne basanyuka. We never knew she had like 1 year or a few years.
or a few days okubeera naye, like to live with her. Many people judged her. Mwayogera abamu. But ensi bwetuuse okufa kusembedde nnyo. Tulina era ne TikTok omulala ali eyo musize bweru naye yafudde. Tulina omukozi wa bukedde abadde yakufa. Like very many people have died. Naye toyinza nakubeerako awo n'ogamba nti why? Naye n'olaba ng'oli omuntu ye every time awakula ntalo, every time abantu bamalako eddembe. Bantu bali mu buseera bwabwe obw'oluvannyuma naye gwe n'obeerawo ng'obamalako eddembe. Wakula entalo wafa then n'ogamba oh so sorry. Like how? Nekirala batange these days mulokokeeko mitima. I tell you. Manya kyokkiriza. Like kubanga akufa kwo. Kuba omuntu oyinza olowooza I have chances ngenda kubeerawo emyaka n'emyaka. Just mu katikitiki. Ne tukuva ku maaso oba nenkuva ku maaso naye ng'olowooza obadde ogenda beerawo ebbanga lyonna okitegeera. Tulina kwenenya kwetegeka every time. But now who knew that Asiya would even die? Who knew? Kama otusaasire kubanga obeera wano ne weerumya n'olepuka n'eno bw'okolera future. Nange Mukama onsaasire okwemulugunya. Nange because if I knew tingenda koma mu 20 naina kumanya n'obugumu obwo tebuliiwo. It's better we don't know. So banange byebyo don't know. Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology. Kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato. Litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi. Entambula, ebisaawe, swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.